the Smartphone Network. Kusatu tekunaita dakika n'emu akalagane nga bwe katajja bulika tukomyewo n'Amasukkulumu ag'olunaku olwo lwaleero lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 30 omwezi gwa 7 omwaka 2019 tukwebaza no gyonna gy'otusizaako engalo eyo yonna yonna gy'obadde n'okukwebaza okulabaddewo ta TV okuva ku makya paka ku dakiika eno wetukubuulizaako ffe ab'Amasukkulumu ndi Serwanje Julius ne munange Lukyamuzi Isaac akutuusaako olulimi olwa bannaffe ab'obubonero katugatandike mu bujjuvu wabula tusooka nago mu bufunze. Ebikulu mu Masukkulumu si kyawenkanya okuba nti ng'ekintu okimanyi nti si kituufu ate n'okireeta ate n'ogamba nti kituufu. Ebyo ebigambo mbijjawa Ssabawuliriza wa gavumenti agugumbudde abalemedde ku mateeka agafuga ebyokulonda. Uganda ali ekabera mayido Munnayuganda ali enyamitanga yeetaaga ebyobulimi biteekebwemu ssente. Mukole ku nsonga ezituluma abajeema bakukunga abantu okussa abakulembeze ku nninga. Mulina okutwebuuzangako nga temunaba kwetaba ku kintu kyonna. Abaweebwa ebifo mu People Power aba DP Block basazeewo okubayita okumanya kye baasalawo. The UPDF, the NRA would vomit you if you come with those ideas of sectarianism, of religion, of tribe. President alidde Mutama tayagala kulira abaogera ku byakusosola mu magye. Kavuna agawedde mu bufunze kati gagano gali mbujjuvu. Tutandise ne Ssabawuliriza wa gavumenti William Byekulaakulanye. Ono n'avuddeyo n'agugumbula abantu ab'enjawulo abavaayo nga bagenda babungeesa ebigambo eby'enjawulo kunongooseza ku mateeka agafuga ebyokulonda nti tezituukiridde n'ategeeza nga bano bwe bali mu nteekateeka ez'enoonyeza ebyabwe. Bino nno abyogedde ku ssengejja ly'amawulire mu Kampala. Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno Ssabawuliriza wa gavumenti yaleeta ennongooseza gavumenti zeeyagala zikolebwe mu mateeka agafuga okulonda bw'atyo n'azanjulira ababaka ba Parliament mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. I beg to move that the bill entitled the Electoral Commission Amendment Bill 2019, Bill number 19 of 2019. Kino okubaawo kyaddirira omusango ogwawabirwe yaliko Ssaabaminisita wa Uganda Amama Mbabazi ogw'ebyokulonda mu mwaka gwa 2016 kkooti eryoka eragire wabeewo ennongoosereza. Wabula okuva gavumenti lwe yaleeta ennongoosereza zino bannabyabufuzi ne bannakyewa baziwakanyanga n'abamu baatiisatiisizza okukuba gavumenti mu mbuga z'amateeka. Ennongoosereza zino mulimu okugaana bannamawulire okutwala kamera mu bifo awalonderwa, okugaana bannakibiina okukolagana n'ebisinde eby'ebyobufuzi, obutakkiriza awanguddwa mu kamyufu okwesimbawo ku bwannamunigina okuggyako ng'asoose okulangirira emyezi 6 ng'okulonda tekunnabaawo n'ebirala. Olwaleero Ssabawuliriza wa gavumenti William Byekulaakulanye avuddeyo n'atangaaza eggwanga ku nnongoosereza zino. Ku bintu ebina bye badde boogerako throughout the weekend bagamba nti bino ebintu byetwaleese bibi nnyo 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 badde just njagala kunnyonnyola abantu nti wadde n'ekimu tekyabaddemu era ng'angamba nti si kyawenkanya okuba nti ng'ekintu okimanyi nti si kituufu ate n'okireeta
ate n'ogamba nti kituufu. Byaruhanga anokoddeyo obuwaayiro obubobya bannayuganda emitwe gamba nga ebitongole ebikuuma ddembe okulonda ennaku 5 ng'okulonda okwawamu tekunnabaawo nti kulimba okwennyini okuwedde emirimu. Ekyokugoba kamera ssaako n'amasimu mu bifo awabalirwa obululu nakyo Byaruhanga akisimbyeko essira nti kuno kwagala kuwabya bantu. Olunaku lwa leero mu mbeera ya leero toyinza gaana muntu kubeera na simu n'okuba ebifaananyi kubanga bwobanga oyagala election ebeere ya bwenkanya buli side eyagala kulaga nga bwekyali buli side eyagala kulaga nti kino bwekyali nakino bwekyali tekiriimu inshot tekiriimu wabula akawaayiro akalala akabadde kakutte bannayuganda omugamba keeka okugaana eyeesimbyeyo ku bwannamunigina okukolagana ne bannabyabufuzi bonna nga ssaabawolereza kino agamba nti nako kubasiba ku matugambuzi kubaliisango. Kati kyennyini kye tugamba nti okkirizibwa ate mwe mwagenze ne mukikyusa ne mugamba nti tugambye wate takkiriza. Kakati nze ekindeesewo just okugamba nti ne mubanga mucriticising at least mwogere ekintu ekituufu kyo mukivumirire bulungi nnyo nnyo naye mulina okugamba abantu kiki ekituufu ekyabaddewo. Ekyokubeerawo abantu abataano mu kifo awabalirwa obululu ssaako n'okulangirira kino nakyo akisambazze nti tewali we kirabikira. Wabula ono agamba nti ennongoosereza eno eri we batandikira okulonda ng'abalondesa tebakkirizibwa kusumulula bululu nga tewali balonzi basukka 5. William Byaruhanga akakasa nti ennongoosereza zonna ezaasabibwa kkooti mu musango gwa Maama Mbabazi zaakoleddwako. Naye nga byonna ebintu 10 Supreme Court bye yagamba mwebiri byonna. Wabula ennongoosereza zino ezaaleetebwa zaali tezimala ekyaviirako ababaka abasinga obutazifuna ekiyinza okulowoozesa nti abamu baali tebazimanyi nga kino kyali kibawa omwagaanya okwogera buli kye baagadde. Zino newankubadde nga zaaleeteddwa naye ku lunaku olusembayo ku nsalessale eyabaweebwa nga n'akakiiko k'ebyokulonda kaafulumya dde enteekateeka ez'akalulu aka 2021. Mu Kibi Jamiru ky'abasinga Delta TV Amasukkulumu. Wewa kulika nnyo omusasi waffe. Kakakiiko ka Parliament akakwasa empisa olwaliro katandise okuwuliriza obujulizi obuva eri abajulizi ab'enjawulo nga bano balumiriza minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga General Eritu Mwine okuyisa olugaayo mu Parliament sipiika waayo wamu n'okutyoboola oba n'okutiisatiisa omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwala. Mbaka wa Rubaga North Moses Kasibante ye mujuliza asoose mu kakiiko kano era ategeezezza ababaka nti abana bakatulako nga General Tumwine bwe yavoola sipiika n'akunakuna n'ababaka bwe yali nga ali ku program ku radio gye buvudde ku katono katubifune. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga yalagira akakiiko ka Parliament akakwasisa empisa okutandika okunoonyereza ku nneeyisa ya minisita w'ebyokwerinda General Eritu Mwine ku bigambibwa nti yayisaamu olugaayo Parliament n'okuvoola sipiika. Kati akakiiko kano olwaliro lwe katandise ku nsonga eno ng'omujulizi asoose okulabikako gye kali ye mubaka wa Rubaga North Moses Kasibante. Now this interview which are laid on table was just the response of the order made by Parliament. Everybody would expect the General to comply, and that's why I'm saying his compliance with the decisions of Parliament must be checked. Now, as a response to the directive, 1, to pay arrears of 1.62 billion shillings, and 2, to vacate normal gallery, he only went and offered this interview in total defiance. I studied art in an international university, design, art, and whatever. All what I saw there, even the movement of footmarks, all the movement of the general going to Cecilia Ogwal and whatever. Even we didn't hear any voice, but you can see the punctuations of the movement, body language, even people who cannot hear, who can only be informed by sign language, they can see what happened in there. Omubaka Kasibante bw'abuuzidde obujulizi bwalina ku General Tumwine ku by'okuyisa olugaayo mu Parliament ategeezezza nti mu Meeyi w'omwaka oguwedde General Tumwine yasinziira ku rediyo ng'ayogera ku biragiro bya sipiika bye yamulagira okwambuka ekifo kya Normal Gallery n'okusasula ensimbi zonna ezimubanjibwa ku kifo kino n'ategeeza nga sipiika bw'atalina buyinza kumulagira ku nsonga ezo nti era n'ababaka ba Parliament tebalina buyinza. And the question was, the speaker has told you to vacate the place and you have refused. He said because she doesn't understand.
And it is the same thing with all of them. All of them meaning Parliament of the Republic of Uganda. And he says they say what they don't understand. They sit in their chairs and say what they don't understand. Mr. Chairman and members, this is total defiance. This is disrespecting the Constitution of the Republic of Uganda by the General. As appearing live on TV or it was on phone. I just want to seek that clarification. Otherwise, the issues have come out clearly. Kasibante agamba kino kyeyoleka lwatu nti General Tumwine talina kitiibwa kyawa Parliament kuba okuviira ddala emabega azze abayisaamu amaaso. And when he was asked, why is the Minister of Gender claiming it? This is what he said. Because they don't understand the issues. They don't know the background. After the Bush War, we brought back the artists. I united them and we started using our gallery. Now, when you read the whole story, General Tumwine, with some group of artists, grabbed the normal gallery, and the Parliament investigated and took a decision for these grabbers to vacate. He went and he defied. And I would want to know if the committee attempted to invite him, that would also help us in our investigations, if he was really invited. So. Akakiiko mu kusooka kasoose kwekenneenya katambi ka kamera za CCTV eza Parliament ezaakwata ebyaliwo mu nkuubo za Parliament ku bigambibwa nti General Tumwine ku lunaku lwe lumu yatiisatiisa omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwal olw'okumuwaako obujulizi ku ky'okutyoboola Parliament. Kati olunaku lw'enkya akakiiko kakusisinkana omubaka Cecilia Ogwal naye awa obujulizi ku bigambibwa nti ddala General Tumwine yamutiisatiisa ku olwo. Ensonga zino zonna zaaleetebwa omubaka wa Bukonzo West Atkins Katusabe bwe yawuniikiriza Parliament oluvannyuma lw'okugitegeeza nga General Tumwine bwe yalengeza sipiika n'ababaka bonna okutwalira awamu bwe yali amunnyonnyola ekyasalibwawo sipiika ku nsonga z'ebyokwerinda mu kifo awatemerwa ennyama mu disitulikiti y'e Kasese. Shamim Naiga, Delta TV, Amasukkulumu. Ebyo nno muganda agamba tunabiwulira taddukirira nduulu. Papa na kibiina kya Jema batongoza campaign gye batuumye Fund My Dream n'ekigendero ky'okukunga bannayuganda okuteeka abakulembeze baabwe ku nninga okusobola okukola ku nsonga ezibaluma. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kya Jema agamba nti gavumenti eremeddwa okubeera ng'egonjoola ebizibu ebiruma bannayuganda gamba ng'okutondawo emirimu okutereeza ebyobulamu kyokka ate ensimbi z'omuwi w'omusolo ne bazipokera bannabyabufuzi ne beeriira ne bakuta. Bino byonna babyogedde ku kitebe kyabwe e Mengo. Olukuŋŋaana lwa bannamawulire bannakibiina kya Jema lwe batuuzizza ku kitebe kyabwe Mengo bategeezezza ng'abakulembeze abali mu buyinza bwe baava edda ku mulamwa nga buli kintu bakifuula kya byabufuzi olw'ensonga eziruma abantu ne bazirekattayo. Buli omu kati endagaano eva e Maputo agikole na bannayuganda atukakazi munnayuganda ali e Kakuuto, munnayuganda ali e Kabera Maido, munnayuganda ali e Nyamitanga yeetaaga ebyobulimi biteekebwemu ssente ebitundu 10 ku buli 100. Bano bagamba nti gavumenti yonoona ensimbi nkuyanja ku kusasula omusala gw'ababaka ba Palamenti n'okubagulira amamotoka agakapyata olwo abantu ba wansi ne babasuulirira nga kati baagala ababaka bakendeezebweko okusinga okubonoonerako ensimbi. Olwaliro tulina Palamenti eyenkana essomero lya sekendule naye nga likiikirira abantu obukadde 4 bokka. Naye bw'otunuulira Palamenti ensi nga China erina abantu akawumbi kamu n'obukadde 600 naye erina ababaka ba Palamenti 5. Fe obukadde 4 tukunuukiriza ababaka ba Palamenti 5. Tugamba nti ssente zaffe ze twonoonera ku bantu abo tuteekeddwa okukyusa. Bangi mu Palamenti naye tebalina bye bakola. Infact nze natwali balina ababaka nga 50 mu Palamenti. Palamenti nenge ne 50. Ssente zisigadde ne zigenda ne zikola emirimu egimu ng'oku amalwaliro, ng'okuzimba egundo, ng'okuzimba amasomero, okusinga bakwata ssente omuyimbi gw'ensimbi gonna ne bagawa ababaka ba Palamenti nga badda mu tulo, badda mu kunywa caayi. Wano we basinzidde ne batongoza enkola gye batuumye Fund My Dream nga muno mwe bagenda okuyita okukunga abantu bateeka abakulembeze baabwe ku nninga okukola ebyo byokka bye baganyulwamu. Kino baakukitandika nga 12 omwezi ogujja. Tugenda kukunga bannayuganda omutwalo gumu okulaga bannayuganda abakkiririza mu kye tutandise olwaleero
tugenda kuwandiikira IGP tetugenda kikola mu bumenyi bw'amateeka tugenda kufuna appointment ne speaker wa parliament tugende tumunnyonnyole ne baka ba parliament tubategeeze tetukyayagala secondary school kind of parliament. Ate ye Ssabasajja Kifampa ategeeza nga gavumenti bwe yanditadde ensimbi eziwera mu byobulimi kubanga ebyenfuna by'eggwanga kwe bitambulira. As we say, 80% of the population is employed in agriculture. So let's make it visible to the world that Uganda becomes the food basket of the region, that Uganda becomes the #1 agricultural country that exports in agro-based, that invests in agro-based industries and many other things. Wabula bano bategeeza nti enteekateeka eno si ya byabufuzi era bakunze abantu okuva mu bibiina ebyenjawulo okubeegattako kubanga ensonga ze balwanirira zibakwatako butereevu. Mike Mutebi, Bulletin TV Amasukkulumu. Ebyo nanga bikyali awo ate gwo mukago gwa DP Block gutangaziza nga bwe gugenda okuwandikira bannakibiina bonna abaawebwa ebifo mu kisinde ekya People Power okweyanjula ku kitebe ky'ekibiina kino babeeko bye bakkaanyaako naddala emirimu egyabaweereddwa ng'egye bagenda gikwasaganyamu n'egyo egy'ekibiina ekya Democratic Party. Bino Ssenkagale w'omukago guno Norbert Mao yabikakasizza ng'ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kyabwe ekisangibwa mu kibuga Kampala. Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde ekisinde kya People Power ekikulembera omubaka Robert Kyagulanyi kyalangirira abantu abagenda okukulembera ebitundu ebyenjawulo mu kunoonya akalulu ka bonna mu mwaka gwa 2021. Okuva ku lunaku lw'ebigambo bingi bizze byogera abakulira ebibiina ebyalondebwamu abantu okuwenjeza ekisinde kya People Power akalulu ku bwa pulezidenti. Olwaleero omukago gwa DP Block gutegeeza nga bwegenda okuwandikira bannakibiina abaweebwa ebifo mu kisinde kya People Power okweyanjula ku kitebe okubaako bye bakkiriziganyako n'abakulu. Norbert Mao Ssenkagale w'omukago gwa DP Block asinzidde mu lukono lwa bannamawulire n'ategeeza nga bwe batalina buzibu na bannakibiina kwegatta ku kisinde kya People Power wabula balina okusooka okubategeeza nga tebannasalawo kwegatta ku kisinde kino. Wenjogerera kati tumanyi abamu bababuzaabuza mulina okutwebuuzangako nga temunaba kwetaba ku kintu kyonna kubanga muli bamemba ba DP muli gyerya Democratic Party omuntu omulala tayiza kuba deployinga. Ono asambaza ebigambo byayogera Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Gerard Silanda ekyokutwala bannakibiina mu kakyaka kwa Ssempisa bw'ategeeza nti tewali yadde muntu n'omu agenda kuvunaana wabula bagenda kwogeramu nabo. Nga DP tukkiririza mu kuteesa na kukaanya. N'olwekyo tugenda kuwandiikira abakulembeze abalala tukaanye ku lunaku lwe tusobola okusinkana twogere ku nsonga tutegeere wawe twawukana wawe tukaanye. Mao ayambalidde n'abantu abagenda nga boogera DP Block amafuukule nga bwetakwatagana na mukago gwa People Power n'ategeeza nga bwe baagala okutabula DP n'ekisinde kya People Power. NRM esazeewo okutabula opposition n'abo abeeyita ab'opposition abatutabula ku mikutu gya social media Twitter ne Facebook oba zi WhatsApp group bamanyi bye baliko. Mu kumala ebibungesebwa nga DP Block bwetaasanyuse naddala engeri ebifo gye byagabiddwa mu kisinde kya People Power. Norbert Mao agamba nti yasinkanye omubaka Robert Kyagulanyi ne babako eboogera okuttaanya ensonga eno. Mu ngeri yemu DP yarayiridde okugenda mu kkooti singa Paalamenti kagitaana neeyisa ennongooseza mu mateeka g'okulondeza leeteddwa Ssaabawolereza wa gavumenti. Naye bwe babeera n'emputu etteeka ne baliyisa mutumanya aba DP ku nsonga z'amateeka ebiteeso ebisinga bimenya ssemateeka wa Uganda ensonga tujja zitwala mu Constitutional Court. Ezimu ku nnongooseza gavumenti zayagala zikolewo mu tteeka lino mwe muli obutakkiriza kibiina kiwandiise mu mateeka kukolagana kisinde ky'ebyabufuzi. Omuntu yasimbye obwannamulira tajja kukkirizibwa ku kolagana kibiina kyonna saaka abasirikale abapoliisi n'abamakomera okusooka bannayuganda okulonda okugaana kabira mu bifo walondebwa n'ennongooseza endala nnyingi. Joseph Muyingo,
Delta TV Amasukkulumu. Kulika nnyo Joseph Muyinga awo wenyini iwe tugendera mu kanyomero kaffe akamanya byolya ku mulundi guno twagala tukunnyonnyola emigaso egiri mu katungulu ako kooteeka mu nva oba ne mu mmere okimanye nti osobola okukakolamu omubisi ate ogw'omugaso bwe tuva manya byolya tugenda kuwummula. Akatungulu akabisi kakola bulungi ku ndwadde z'akawago era kino kiyamba mu kufuuyisa nga tokaluubirizibwa. Wabula singa omuntu akugamba nti osobola okukola omubisi okuva mu katungulu akabisi olaba nga tekisoboka naddala nga wamanyiira okukalya nga kabisi. Okunywa omubisi oguvudde mu katungulu akabisi guyamba mu kuwonya ekiddukano. Abakugu bagamba nti osaanye okukasekula ng'osinziira ku kipimo ky'omubisi gw'oyagala awo n'oteekamu amazzi ng'onywa buli luvannyuma lwa ssaawa 2. Era omuntu alina ekizibu ky'okusesema omubisi gw'akatungulu gumuyamba bulungi. Manya byolya. Rita na Nyonga Ayagala ayeddira ekika ky'ennyonyi. Ndi muwala w'omugenzi John Seranga Makanga agalamidde bwe bajja. Ndi muzzukulu ow'abasajja balaba agalamidde Namusera. Omwami n'abaana beddira Ngabi. Ffe wano Bulletin Uganda tuyozayoza Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi olw'okutuuka ku matikkira ge aga 26. Wangaala Ssabasajja, wangaala Magulu Nnyondo. MTN. Kaswa Home Baking Flour y'engano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno y'engano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Neighbor, you look stressed. There are so many bills to pay and the money is delayed again. Water bills, electricity bills, rent. I don't even know what to do. Why don't you get a Center Mobile loan from Centenary Bank to help you clear those bills? But when will the loan be approved also you? The Center Mobile loan is instant. That's right. You can now get an instant Center Mobile loan from Centenary Bank of up to 2 million shillings. It's so easy. Dial *211# and get cash now on your bank account or download the Center Mobile app on your Play Store. Centenary Bank. Centenary Bank is regulated by the Bank of Uganda. Satu. Kiki yene namba 3. Laba ono kiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde. Kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano Uganda na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. Kulika nnyo mukumulamu okwo katugende maaso n'Amasukkulumu kino ekitundu kya 2.
tukyanse ne President Yoweri Kaguta Museveni ono avuddeyo nno n'ategeeza nga bw'atayinza kwesembereza nsonga yonna eyasosola mu mawanga n'agamba nti mu mirimu gya gavumenti baba bagigaba era kyamuviirako n'okubeera nga ateekawo okulwanagana okwamuleeta mu buyinza ng'agezaako okulwanyisa ensosola mu mawanga. Museveni okwogera bino abadde ku mukolo gw'okusiwulirako bannamagye abali ku ddaala erya Brigadier ne General nga bano babadde 19 weddu abawummudde nga mukolo gubadde ku State House Entebbe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ategeeza ng'ekyokuzimba ejjenga lyesigamiziddwa ku mawanga bwe kiyinza okuleetera eggwanga ebizibu nga bano awadde ekyokulabirako ekijje lyanunula eggwanga mu 1986 nga lyawangula olutalo luno kubanga lyali lizimbiddwa ku mawanga gonna. If you come talking about tribes and religion, you are not with us. We throw you out. We vomit you. See, the body is very clever. The body can get rid of you. Can get rid of impurities by vomiting. The bad thing which had gone inside you goes out. So the UPDF, the NRA would vomit you if you come with those ideas of sectarianism, of religion, of tribe. Kyokka Museveni agamba nti bannayuganda balina okutandika okukolera eggwanga lyabwe wadde nga tebasasuddwa. Nga nowaweredde ekyokulabako ekyejje erya NRA eryalwanirira eggwanga ng'ate baali tebasasulwanga. If you say we shall not serve the country unless we are well paid. Okay. You can aim at being well paid, but what if the country is not able to pay you well? Does it mean that the country will have no army? And if the country has no army, even you, when you are in the village, how will you survive? How will you manage? Museveni bino abyogedde bw'abadde asiibula bannamagye abalira ddala 19 abaawummudde obuweereza bwabwe mu butongole. Ku bano kubaddeko General Mugume, bameeja General 2 nga bala 16 babadde ku ddaala lya Brigadier General. Bangi ku bano amagye babadde bagamazeemu emyaka egisoba 40. General Mugume ayogedde ku lwa banne asabye omukulembeze w'eggwanga okukkirizanga bannamagye ababeera basabye okuwummula kubanga kiyambako okunyweza ejje kubanga bangi kuba babasabye okuwummula babeera bageye mu maanyi. Kyokka General Mugume agambye nti musanyufu nti webalese eggwanga yo wennyini we lirina okubeera okuva ku olwo we baalisanga mu myaka gya 1980. We treasured the dream of a better country more than the cost of sacrifice to attain it. What counted most was the conviction to achieve the mission. And yes, we did. General David Muhoozi ngono yadumira ejje ly'eggwanga asabye omukulembeze w'eggwanga okuteekangawo omukolo ogulenga guno eri abalwana abakola omulimu ogw'ettendo ogw'okulwanirira eggwanga lino. Kyokka asabye abawummudde bonna okukozesa obulungi akasiima akabaweereddwa. Ebyo nno nabyo bibadde bwe bityo. Kati nno ate bwe tuvaako eyo, gavumenti esabiddwa okumyumyula mu mateeka agakangavula abasawo ab'ekinnansi abakwatibwa mu muze gw'okukusa abantu wamu n'ebitundu byabwe eby'omubiri. Bino bibadde ku bumubaka bw'omulamuzi wa kkooti ewozesa emisango gya Nagomola Emukono Margaret Mutonyi ku mukolo ogw'okufumintiriza ku muze ogw'okukusa abantu n'ebitundu byabwe eby'omubiri. Mu mukolo guno guyindidde wali ku Imperial Royal Hotel mu Kampala era gwetabiddwako abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu, ebitongole by'obwannakyewa n'abakwatibwako obutereevu ku nsonga eno y'okutambula kw'abantu. Abakungu okuva mu bitongole ebikwatibwako obutereevu ensonga z'entambula z'abantu bakuŋŋaanidde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala okwongera okutema empenda ku kulwanyisa omuze gw'okukusa n'okutulugunya abantu. Bino bibadde ku mukolo Uganda kwe yeegattidde ku nsi yonna okuza olunaku lw'okwefumiitiriza ku mbeera y'okukusa abantu olukwatibwa buli mwaka nga 3 Julaayi. Mu kusooka akulira ekitongole kya poliisi ekirwanyisa emize gino Moses Binoga ayanjulidde olukiiko alipoota kuwa gavumenti weetuuse mu kulwanyisa emize gino. We intend to complete the process of ratification of the Palermo Protocol to enhance international compliance on the protection of Ugandan victims of trafficking abroad. There is a UN protocol on prevention of trafficking in persons, which Harold talked about.
Binoga agamba nti kati omuntu okufuluma eggwanga asooka kwekenneenyezebwa okukakasa obulambulukufu bw'obuvo n'obuddo bwe. Some of these governments say, yes, I heard, but I thought. So let the government, the people respond. Let them understand the times are bad. Don't trust anybody. Follow the right procedures so that you avoid suffering. Omulamuzi wa kkooti Mukono Margaret Mutonyi yekkokkodde abasawo b'ekinnansi abeenyigira mu bikolwa eby'okukusa n'okusaddaaka abantu kyokka nga n'amateeka agaliwo mu ggwanga gasiisiriza basiisirize. Naye omuntu ayinza kwefuula n'ayogera nga muzimu nga empewo za jjajja bajjajja baki. What is that? Kuba bwe bavaamu bwe babakwata nga bakoze ebintu ebikolobero bwe bakwata ne bwe batwala mu kkomera babeera abantu balamu nnyo. Lwaki emizimu gyabwe tegibalondola mu kkomera ne babeera bazibu nnyo. Naye these are normal people abali just murderers. Abamu ku bantu abakukusibwa beesanga gye biggweredde nga batuusiddwako ebijjolooto ebikosa obulamu bwabwe kabe kasinge n'okulugulamu obulamu. Wano nno omulamuzi Mutonyi wasinzidde n'agamba nti weetaagisaawo n'enkola ey'okubudaabuda abantu ababa bagudde mu miteero gino okwewala okubakosa mu biwundu. Aba victims bayita mu bizibu ebiyitirivu ennyo. Kati oyo mukama bw'aba ayambye n'avaayo n'atuuka wano kyetaaga okumuwulira mangu omusango gwe eyo trauma egireki emuveeko. Ate n'ekirala kati awo tujja kuba nga tufunye abakola mu kkooti zino special people abali well trained nga bayinza okutegeera embeera ya victim. Damon Wamara olw'omubumbirano ogutaba bannakyewa abalwanyisa omuze guno gu Uganda Coalition Against Trafficking in Persons ategeezezza nti kalumanyola w'emize gino lyebbula ly'emirimu n'ettuula wamu mu bantu. Abantu bali desperate balooza nti ebintu bwabweru birungi balooza nti ebintu bijja kuba birungi bijja kutereera biki naye tebamanyi nti abantu babakozesa. Wamara era annyonnyodde emiteeko gy'abantu abasinze okwesanga ng'emize gino tegibatalizza. Kati babaleeta omuntu agamba nti ono ye mwana wange basitula ababebbi bagenda ne bahiring ababebbi ne bajja na bebbi oyo si bebbi gwe oyo. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo bannayuganda abafunye ebizibu gye bali baatwalibwa kuba ekyeyomawanga agatali gamu bakubidde gavumenti omulanga okwongera amaanyi mu kaweefube ow'okubawa ku bukuumi mu mbeera ezitali zimu. Bano nno betubasanze ebitundu eby'emakindye lukuli nga bali mu lukuŋŋaana lwabwe okwogera bino nga eggwanga lyegasse ku nsi yonna okuza olunaku olw'okutema empenda ku butya bwe bayinza okunogera ekizibu ekyokukusa abantu eddagala. Jamila Nandutu ng'aweza egy'obukulu 28 omutuuze w'e Kabowa gwe tusanze mu maka ge wawangaalira agamba nti yatulugunyizibwa ng'agenze kukola mu ggwanga lya Oman. When I saali mu kampuni muntu bantu be bankukusa ne bampisaawo bantuse Kenya omulala nankima nannyongerayo bajjanga oli bwansanga wansika tugende gwe bantumye paka bwe nayingira. Nandudu yakukusibwa okutwalibwa mu ggwanga lya Oman era nti mu lukwe luno mwalimu n'abasirikale wabulanga bakozesa obukodyo obwa waggulu. Kubanze eyanyingiza teyali musirikale eyanzizaako okumpisaawo nti gwe bakuntumye olina omusango okoze yali musirikale yeyampisaawo. Ono atunnyonnyodde nti yatwalibwa naye omusajja ow'omu maka n'ayagala okumuganza wabula bwe yayagala okugambako bekikwatako embeera yatandikirawo okumubijjira. Gavumenti yaffe tuyamba n'ejjawo ekikukusa abaana kuba abaana gye bakoma okukusa abaana nga abaana tubonaabona tuyita mu bizibu bingi kyokka nga n'ogamba nti kanzire mu Uganda nga mu Uganda temuli mirimu gy'ogenda kukola ate n'owalirizibwa okusobola okuddayo okole. Okuba ekitundu ky'Amakindye Lukulu kifunye abantu bangi babagwa mu kkowe lino basazeewo okukuza olunaku luno nga boogera ku bizibu byabwe nga muno mubaddemu n'abakuumaddembe. Bannyinaze nsaba bwe muba mutuuse eri mweyise bulungi kubanga wano Uganda eri mugenda mu nsi ndala. Buli omu mumuwaalibwa olulimbirwe gavumenti mugiwa olulimbirwayo kubanga tulinayo embasi esente zemukola olinako omusolo gweddiza gavumenti. Bannyinaffe bano abamu amaaso gabali mu ngalo. Bano baliko ebintu eby'enjawulo bye banokoddeyo ebivaako okutulugunya aba bagenzi okukola. Weewaawo
Kati nno ate nga tuvuddeyo Ssenkulu wa Uganda Wildlife Authority Sam Mwanda asinzidde ku nsisinkano y'abasaka amawulire saako n'abagosunsula n'ategeeza ng'etteeka erikwata ku nsolo ez'omu nsiko gye libaludde nga beemulugunyako okubeera erinafu lya kukakasibwa omukulembeze w'eggwanga okutandika omwezi guno gwennyini. Ekibonerezo ebyongeddwamu amaanyi saako n'abantu abalinyirirwa singa ensolo zonna ziba zibonoonedde ebintu byabwe. Buli kitongole ekikola ku nsolo z'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority bwe kikwata abantu ababeera bayigganyizza ebisolo omuli okukusa ebitundu byabyo oba okubitta baweebwa ebibonerezo eby'enjawulo naye nga basinziira ku tteeka eryateekebwawo mu mwaka 1996 erya Uganda Wildlife Act. Kati nno wano Ssenkulu wa Uganda Wildlife Authority Sam Mwanda wasinzidde n'ategeeza nga bwe lyakyusiddwa era ng'omukulembeze w'eggwanga yaliteekako omukono ng'ennaku z'omwezi 1 Julayi omwaka guno. Etteeka eryo ligenda kubeeramu ebibonerezo ebikakanyavu eri abatta ebisolo oba abo ababikukusa okubitunda ebweru nga tebali mu mateeka matuufu. Mu tteeka ekkadde temubaddeemu kuliyirira bantu babeera bonooneddwa bintu byabwe nga muli n'eppya bafiiriddwako. Terinaba kutandikibwa kukolebwako naye tujja kuteeka kukolagana n'abo bikwatako bonna tuteekewo guidelines ezijja okuyamba okukola compensation eyo ng'abantu bayiririrwa ebintu byabwe ebyonoonese okusinziira ku guidelines regulations ezinaaba ziteekeddwawo. Wano mu Uganda ebyobulambuzi bikwata kisooka mu kuyingiza ensimbi ng'ebifo nga Bwindi bikoze kinene okusinziira ku bitonde ebikirimu. Kigambibwa okuba nti Bwindi wasangibwayo ebika by'ebinyonyi 350, ebiwojjolo 10,000, ebyewalula 51, ebika by'emiti 200 n'ebisolo ebizaala era nga biyonsa biyite mammals 20, saako n'emigga nga kino kirungi ate nga kusomoozebwa gye bali olw'okwonoona ebirime by'abantu abeera baliraanye ekkuumiro. Byonoona for example, enjovu bwetambula mu nnimiro erimu ebijanjaalo ne bweba teridde ebyonoona. So ekyo kiteekwa okuba nti tukiziiza okubeerawo. Bano balinawo bye bategese okukola okusobola okunogera eddagala ekizibu ekyo. Era kye tukola kwe kusima ebinnya ebigaana ebisolo okufuluma, tuteekawo gye bayita electric fence eriko amasannyalaze shockinga enjovu n'ebisolo ebirala n'ebigaana okufuluma. Tulina bwe tukolagana n'abantu okulima kamulali, okulima gye bayita Mauritius thorns. Abakulu bano okwogera bino baadde basinkanye bannamawulire omubadde abagasaka saako abagasunsula ku woteeri mu Kampala balabe engeri gye bayinza okwegattamu. Tubabuulirako biki bye tukola bategeere basobole okubiweereza abantu abawuliza amawulire nabo nga babitegeera okusinga bwe babadde. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde ebyobulambuzi byavaamu obuwumbi bwa ssennyiga za Uganda 200 okuva mu balambuzi abalambula amakuumiro agatali gamu nga mu mwaka guno basuubira obuwumbi 129. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukkulumu. Kulikanyo Rita Nalukenge. Ye minisita ombeezi w'eby'ettaka Pacis Namuganza ategeezezza kkooti y'e Nakawa ewuliriza omusango gw'eby'ettaka abatuuze b'e Lusanja nti ensonga z'ettaka ly'e Lusanja yazingiramu mu mateeka era nti agoberera emitendera gyonna egyali giteekeddwa okugobererwa. Ono abadde yeewozaako mu musango omugagga Medad Kichoncho gwe yamuwawaabira ogw'okulemeza abatuuze b'e Lusanja ku ttaka lye ery'e Ssekanyonyi wadde nga abatuuze bo bagamba nti ettaka lino lisangibwa mu Lusanja.
okuwulira omusango gw'ettaka omugagga Medard Kikyonki gwe yawaabira abatuuze b'e Lusanja nga balanga okwesenza ku ttaka lye ery'Essekanyonyi kutandise ku ssaawa 4 ez'okumakya mu kkooti y'e Nakawa n'abajulizi 7. Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Pacis Namuganza omu ku bajulizi ategeezezza kkooti ekubirizibwa omulamuzi Taddewa Asiimwe nti ensonga z'ettaka ly'e Lusanja yazingiramu ng'agoberera amateeka. Kubanga nze okugenda e Lusanja nayitibwa nga nze minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka siyali kyetwala era sandisobodde kutunula abantu b'e Lusanja nga bakaaba okulaba nti sigendayo kubayamba. Ono ategeezezza kkooti nti oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya kw'abantu b'e Lusanja ku ttaka yawandiikira atwala poliisi mu kitundu ekyo RDC wamu ne ssentebe w'ekitundu ekyo nga bategeeza nga bw'agenda okujja mu kitundu ky'e Lusanja okuwuliriza n'okugonjola ensonga z'abatuuze n'omugagga Kikyonki. Ayongeddeko nti yayita omugagga Kikyonki bagonjole ensonga wabula teyalabikako. Nabayita bonna ne Kikyonki naye ye n'asalawo obutajja mu meeting n'agenda n'asengula abantu abakazaala abamaze ennaku 2 abamaze mmeka so ndowooza tekyali kyabwenkanya. Ono era yeemulugunyizza lwaki omugagga Kikyonki yamuwawaabira mu musango guno n'ategeeza nga kino bwe kitagenda kumujja ku mulamwa. Okuwa bano abantu mumutwale mumuwaabire ndowooza si kyabwenkanya naye sitidde kubanga nze ensonga ya Lusanja njiribuunya ate njagibeeramu ate si yokka n'endala zonna. Minisita era alumirizza omulamuzi yasengula abatuuze ku kyalo ky'e Lusanja Esther Nansambu nga bw'alina oluganda ku mulamuzi Catherine Bamugemereire. Esther Nansambu muganda wa Catherine Bamugemereire mwennyini waba yewakana babakola DNA mwennyini so n'okuva we twavaayo babadde batula mu meeting in fact bo bagamba nti nze nakumamu omuliro parliament mu interdicting naye nga kyeyakola kyali sikyamulamuzi kyalina okukola. Wabula obujulizi bwa minisita tebusobodde kuggwayo oluvannyuma lwa munnamateeka wa Kikyonki okumusaba amulaga ebiwandiiko ebiraga nti awandiikira abavunaanyizibwa nti agenda kukyala e Lusanja ku nsonga z'ettaka wabula ng'abadde abiresseeyo mu yafeesi. This matter has been on for a long time, so you cannot imagine that every document they are asking for, you have it there and then. That's why they said we carried the whole file to court, which is okay. Kati minisita wakuddamu okulabikako mu kkooti eno ku lwokutaano lwa wiiki eno ng'aleese ebiwandiiko ebimusabiddwa. Oluvannyuma abajulizi abalala 6 bawadde obujulizi nga kuno kubaddeko abaagula ebibanja mu Lusanja. Bano bategeezezza kkooti nga bwe babadde bamanyi nti ettaka lye baagula bwe liri mu Lusanja kubanga endagaano zaabwe bwe zikirambika. Bano wabula bategeezezza nga batalabangako ku kyapa kikwata ku ttaka okuli ebibanja bye baagula so nga ne yabaguza Crispa Bitarabeho teyabawa biwandiiko bikakasa nti watunda wawe. Bulooka w'ettaka lino nga yagula ebibanja oluvannyuma n'aliguza abatuuze abalala 13 Sekito Abubeka asoose kutegeeza nga ettaka erikayanirwa bwe lisangibwa mu Lusanja nti Crispa Bitarabeho ye yalibaguza wabula nga naye ekyapa ky'ettaka takirabangako. Ono era ategeezezza omulamuzi nti akitegeredde mu kkooti nti ettaka erikayanirwa liri ku kyalo Ssekanyonyi mu Mpereerwe mu disitulikiti y'e Kampala ate ng'ery'e Lusanja lisangibwa mu Lusanja mu Kiteezi mu disitulikiti y'e Wakiso. Oluvannyuma lwa kkooti abatuuze waliwo bye boogedde. Omulamuzi alinga alaga sayidi kuba wajja n'agamba nti abantu ate tali ku bantu be baamenya amayumba ge bajjawo ali ku kyapa asizira ku kyapa naye ng'ate ekyapa kizze oyo mugagga Medard Kikyonki kifuna mu 2016 kiraga nti ffe abasinga twagula before. Nze saagula kyapa w'ekyapa yanoonyereza kwanza ebandaga tikibanja ze wennagula. Kikyonki ettaka lyakaanira n'abatuuze liwezaako eka 9 era nga kkooti lyesuubira okuwaako ensala. Kiyingi Moses, Annette Nakayibaale, Delta TV, Amasukkulumu. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. That's right, you can pay all your bills from the comfort of your home at any time of the day. To conveniently pay TV subscriptions on Airtel Money, dial *185#, select 4, pay bill, select 3, pay TV, select StarTimes TV, DSTV, GoTV or Azam TV, depending on which bill you want to pay. Enter the StarTimes or GoTV
TV, Azam TV, DSTV, enter the smart card number and follow the prompts to complete payment. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Okumalira ddala emyaka egisooka mu 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisooka mu 55 langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World. Juzi era ija kabadde kaana katowa naye kati yekka bwe ntunuulidde buli lwe neetaaga ekintu kyonna kwe kube kugula ddagala kugula bikozesebwa awaka ne bwe mba ndi mu kiwuubaalo obuntu obutonotono obwo bwankolera bundowoozesa nti ndi naye wano. Sukuma Cash ne Airtel Money okwata ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money, nnyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Tukyali ffenna Amasukkulumu kino kitundu kya kusatu nga bannamasaka tebajjumbidde kwewandiisa kuyingira kitongole kya poliisi okuyindidde ku kisaawe ekyenkambi ya poliisi ey'e Masaka. Abantu nno ababadde abavubuka kirowoozebwa nti eby'okuyingira poliisi tebabyettanidde nnyo. Katubirabe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Paulo Kangave babadde basuubira okufuna abavubuka 15 wabula si bwe kibadde era onannyonnyola ensonga eziganye bano okujjumbira okwewandiisa okuyingira poliisi. Naye ategeezezza nti bakizudde nti abantu mu kitundu tebajjumbidde kwegatta ku bitongole bikuumaddembe naye n'asaba bakyuse endowooza. Twabadde tusuubira abantu abasukka nga mu 10 batusuubira ennamba eri wakati wa 15 ku 2 naye tufunye abantu nga 50 tebaweze na 10 so tugenda kukola nabo tubekebejje bulungi empapula zaabwe entuufu n'ebiwandiiko bye twabasaba bituufu oba bannayuganda. Kangave wabula agamba nti bakyetaaga abapoliisi abasukka mu 1500 mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo naddala ku kaweefube gwe baliko w'okumala obumenyi bw'amateeka. Poliisi okuva emyaka 5 mabega ebadde erina okubeera nga eyingiza abasirikale abapya buli mwaka nga bwe kiri mu forces baganda baffe abalala naye emyaka ndoza kati ng'ebiri mabega tubale tetukola ki tetuyingiza so kireseewo gap ey'obwetaavu mu force yonna. Ng'oggyeko ekyo ebyo nno ngo bitadde ebbali ye Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri asabye abakulu b'ebika byonna mu Buganda okubangawo enkulaakulana ez'enjawulo kino nno kisobozese bazzukulu baabwe wamu n'abaana okuganyulwa mu nkulaakulana zino. Kabaka okwogera bino abadde ku ssaza lye ery'e Busiro bw'abadde alambula obutaka bw'ab'ebika ebyenjawulo mubadde ekika ky'Effumbe wamu n'ekya Mamba Gabunga ng'era Ssentongo Abubeka wano wakwasiriddwa ennyumba eyamuzimbiddwa era nno yamuzimbiddwa Galuga. Enteekateeka z'ekika ky'Emmamba balina obukiiko katugambe nga ba trustees akakiiko akafuzi ebyo byonna by'ebintu bye twagala ebika ebirala bibe nga bikoppa ebika byaffe bisobolera ddala bulungi okwenyigira mu nteekateeka
ez'okukulaakulanya abantu baffe kasita baba nga balina enteekateeka ennuŋŋamu era eky'omukisa omulungi batuvaako eyo ndugerako mu byobusobozi minisitule evunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka yennyamidde olw'omuwendo gw'abannayuganda abakozesa amasannyalaze okuba nga tebalina bulungi ssente zisobola kukozesa amasannyalaze gano nakugetuusaako bwetyo minisitule eno ekubiriza bannayuganda bonna okusingira ddala abavubuka okwekolamu omulimu benyigire mu nkola ey'amasannyalaze gamba nga ag'enjuba oba gamba n'ebirala bifaanaganako bwe bityo kyebagamba mbu kigenda kuyambako okukendeeza ku katuubagiro ke balimu. Okusinziira ku kunoonyereza okuliwo bannayuganda ebitundu 25 ku buli 100 be bokka abakozesa amasannyalaze era abasobola okugeetuusaako ng'abalala bakozesa ebintu nga tadooba emisubbaawa n'ebirala okufuna ekitangaala mu maka gaabwe. Kino kyennyamizza minisitule y'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka. James Banabe Commissioner okuva mu ministry n'agamba nti kino kivudde ku bannayuganda abakyalemeddwa okumanya omugaso oguli mu kwekolera amasannyalaze agaabwe nga wano wasinzidde n'abasaba bazuukuke bawona enzikiza era agamba abavubuka bakuganyulwamu nnyo ne mu nsonga y'obutatuuliraawo. Omulingo bakusobola kutunga electricity eri free abuka government kya police egamba kukyazati gabusa balina technologies eziri renewable nezine ziri efficient nazo abantu bazetegereze abukosa kutunga amasannyalaze gakulema ubundi gasasula so okutulola kwegesa abantu betegereze nti okutantu ena amasannyalaze mwenye amasannyalaze garaganaga aga grid batana amasannyalaze ga solar. Mu kaseera kano gavumenti etadde nnyo essira ku nteekateeka yaayo ey'okubonyesa amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga buli muntu afuna ekitangaala. Wabula akulira ekimu ku bitongole ebiri ku ddimu lino ekya Power Africa Uganda Electricity Power Accelerator Richard Smith agamba nti bannayuganda tebasaanye kwesigulira ku masannyalaze gano gavumenti g'eri mu kubonyesa era asabye bekikwatako bongere okubamanyisa ku nkola y'okukola amasannyalaze agaabwe mu bintu mwe gava nga kasasiro kazambi n'ebirala. Different ways to help. One is in the creation of awareness. One is to support organizations develop themselves in business. But most importantly, our focus is going down to communities and trying to bring sustainable supplies of energy to the citizens of the country. Herbert Zake akulira kampuni ya Eskom agamba obutonde bw'ensi bwakwongera okwonooneka singa abantu bongera okutema emiti okunoonya amanda. Bwe tuba nga tukiresenga mu by'emizannyo bye tulinawo kibiina ekifuga emizannyo gya Olympics mu ggwanga kikoze endagaano n'ekitongole eky'amakomera ng'eno yakuyamba okuzimba ekisaawe eky'omulembe ruzira nga kino kitwala emizannyo egy'enjawulo egiwerako. Endagaano eno ekoleddwa wano mu kibuga Kampala wakati wa President wa Uganda Olympics Committee William Blick ssaako n'omukungu w'ekitongole ky'amakomera Moses Kakungulu. Katubifune. Abateeka emikono ku ndagaano ebakungu omuli William Blick, President wa Uganda Olympic Committee, ssaako omukungu w'ekitongole ky'amakomera Moses Kakungulu. Endagaano eno ey'emyaka 2 erimu ebintu ebiwera Uganda Olympic Committee byegenda okukolera ab'amakomera. So the programs that we want to run in Uganda Prison Service are for the staff as well as the inmates. The staff as well as the inmates. And we want to give them an opportunity to use sport for their livelihood. And there will be a number of different activities as guno sibwa mulundi ogusoose ekibiina kya Uganda Olympic Committee okusembeza buyambi eri abaddukanya amakomera nga gyavuddeko baawaayo emisomo gy'abaddukanya emizannyo. Blick atangazza nti ng'oggyeeko okuzimba ekisaawe ate bagenda kuyamba abasibe bano okusoma emisomo gy'okukulembera emizannyo nga gino baakugiwangulamu ne diploma. we want to conduct the sports administrators course for the inmates
because part of their rehabilitation is to advance their knowledge and give them a qualification while they're being rehabilitated. Atadde emikono ku ludda lw'ekitongole ky'amakomera Moses Kakungulu atenderezza Uganda Relief Committee olw'obuyambi bwa gavumenti bugenda kuyamba nnyo okukyusa embeera z'abasibe. Ku bintu ebyo bye tukola era bye tusinga okwagala. Ng'ekimu ku ebyo nga bwe njogedde bagenda okutuzimbira ekisaawe eky'okuzannyiramu. Ategeezezza Bleak ng'amakomera bwe kakoze ekinene ennyo okuzimba emizannyo mu ggwanga. Ebyo ng'obimya amaziyo kampuni ya Airtel wansi w'enteekateeka yaayo ya Airtel Rising Stars mweyita okutumbula ebitone ba musaayi muto abali wansi w'emyaka 17 eyongeddemu ebinonogo amasomero agawerako nga gagenda kuweebwa ebikozesebwa mu mizannyo egy'omupiira. Amasomero agasukka 50 gagenda kuganyula mu nteekateeka eno nga okwetooloola eggwanga lyonna wabula ng'enteekateeka eno etandikidde Kampala na Wakiso. Enteekateeka eno etandikidde mu masomero g'omu Kampala ne Wakiso nga wano wegenda okuva okusaasanira eggwanga lyonna. Mu buli disitulikiti ezalondeddwa mugenda kuvaamu amasomero 5 gagenda okufuna ebintu bino. Kampala amasomero agaweereddwa mulimu St. Juliana Gayaza, Emmanuel College Kazo, Lubiri High, St. Andrew Kaggwa Kawala wamu ne St. Mary's Academy na Bweru. Mu bintu ebiweereddwayo mulimu ebyuma bya ggoolo, obutimba bwa ggoolo, emipiira n'ebintu ebirala. Nicholas Opatamyoko omukulu w'essomero lya St. Juliana wamu ne Pochi Kuba ngono yakudula Emmanuel College Kazo beebazizza olw'obuyambi obuweereddwayo era bakakafu nti bwakubongerako ky'amaanyi mu kutumbula ebitone mu baana baabwe. Tuzze tusamba omupiira ebbanga ddene, tuwangudde ebikopo bingi era nga tumanyiddwa mu Wakiso ne mu Coca-Cola participation. So leero twebaza nnyo Airtel otulonda. Tubebaza okubanga bawagira omupiira tumanye bali mu masaza ate balina empaka ez'enjawulo. Charity Lwobutamize ku Airtel agambye nti kino bakikoze okwongera amaanyi mpaka za Airtel Rising Star kyokka baagadde okwongera amaanyi mu masomero agavaamu abaana abasamba empaka za ARS. Tukimanyi nti omuzannyo gwa under 17 abaana abamu babeera mu masomero ng'emizannyo gino giriwo mu district ez'enjawulo mu regions ez'enjawulo naye twagala okuzzaamu amaanyi mu masomero. Amasomero gano agasinga galina football pitches naye geetaaga ebimu. Enteekateeka y'emu egenda kutambuzibwa mu bitundu eby'enjawulo omuli Luweero, Lila, Soloti wamu ne Masindi. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Y'omutendesi wa Vipers Edward Golola ategeezezza nga bw'ali omwetegefu okutandika ne season ejja nga baabika ne Proline mu mpaka za Pills na Super 8 ezibindabinda. Okwogera bino abadde Lugogo newankubadde nga munne bwe bali mu mulimu guno ogwa Proline ye talabiseeko. Naffe ttiimu tugiwa ekitiibwa nti badde mu kontinento guno neevaamu naye nga alina abazannyi abalungi naffe tubalina. Nsuubira luli twetegese bulungi enkambi yonna eri bulungi ng'ogyeko abatono ennyo kale abalwadde naye abasigadde basobola okuzannya. Ensobi ze twakola luli nga selection teyali nnungi nti abazannyi abasinga baazanyisibwa mu bifo ebitali bituufu. Nsuubira ku mulundi guno ffe nga bakooki abazzeewo kubanga zinaliko ku mupiira ogwo nsuubira tujja kukyusaamu ne bannange bendi nabo. Ensobi zirina ziraba era nazibayitiddemu dda tulabe nga tutereeza omupiira sobola okuba advance ga ku stage enda. Nga wasigadde mbale mpaka za motoka za V-Power Pearl of Africa Rally zijiweko akawuwo omusomi wa maapu Leon Senyange ngono yasomera Ronald Sebuguzi ategeezezza nga bwe bali obulindaala nga kibalinzeeko kukuŋŋaanya obubonero 100 mu mpaka zino. Ono agambye nti tebatidde muvuzi mulala yenna wabula nga basigadde busigazi b'okutwala buwanguzi bwabwe. Katubifune. Abakulembedde championship ya Uganda ekigendererwa kyaffe mu mpaka ez'omwaka guno za kusigalira ddala waggulu ku ntikko ya championship. Era ekyo kijja kutwetaagisa okufuna obubonero 140 era nga bubonero obusinga mu champion mu mpaka zino zennyini. Kintu kye twagala okukolera ku weekend tuba tusobodde okufuna obubonero 140 kijja tuyamba nnyo mu kuwangula championship y'omwaka guno. Manville yes muvuzi mulungi motoka nnungi twamulaba Kenya gye tubadde tulajjako wana Uganda omwaka oguwedde twali bakubiri nga era yawangula empaka. Nsuubira okumuwangula kijja kuba kirungi
ne si kye kigendererwa ekyaffe nga ttiimu ku mulundi guno fokasi yaffe ddala eri ku bubonero 14 era nga betwagala bwe tuba tusobodde okubufuna tuba tuwangudde rwala oba butagiwanga naye nga fe abasingidde ddala mu bavuzi b'e Uganda. Fego twagonjukira tukkirize tugufundikirire wano tujja kuddamu tusinkane olunaku olw'enkya wabula kye tutayinza kukola kwe kuleka nga tetukwebaziza kubeera mulabi mulungi ow'Amasukkulumu buli lunaku mbadde Sserwanja Julius ne munange Lukyamuzi Isaac ffe tubadde mu mitambo gy'Amasukkulumu tuddingana olw'enkya sula bulungi Ssabasajja Kabaka.